Ekikwekoto okubamenya amateeka ga COVID-19 kikulemeddwamu RDC w'Embalala Litaadi Kano James Mwesi DPC Nora Mirembe n'amagye kibadde ku nsalo ya disitulikiti y'Embalala ne Kiruhura ekanya lwe Lubanje bamanyinga n'ekwongerero amagye ne poliisi ade batadde ebyuma by'amagwa mu luguudo nga tebakkiriza kiduka kyonna kisala okujja kuloleza etisi by'amaguzi ezaba ebyokuyina ne ambyulensi ezitambuza abalwadde. RDC abadde mukambwira abasirikale abaddogeza kukutira abamu poliisi tebaliko kuyitawo n'agamba nti takkiriza kiduka kyonna kusala abalina okugoba ebiragiro bya pulezidenti. Kama mimi iko muntu siwezi cross toka kwa district kwenda kwa district nyingine. Mu kaseera akatundu babadde bakalipagula k'ebidduka ng'abantu bangi omubadde balina empapula ez'enjawulo balabiddwako nga beekayirira RDC okubaleka basale n'erema. From State House that whoever RDC gives this document must be arrested. Ekikwekoto tekitaliza n'abazungu abadde bagamba nti balambuze ng'olubalwa okwegayirira RDC n'agaana bawaliziddwa okuvaawo. Mu mbeera eno ebadde nzibu olwa bategeeza nga babadde balina abalwadde abava mu ddwaliro Embalala nga balina n'ebiwandiiko nga buteerere. DPC Mirembe ategeeza nti babadde nakubajjamu enkasi pulezidenti gy'alagira bula tebanafuna miwendo mituufu egy'okubasasuza. But we've not yet received those receipts because they are the ones having the bank account for the government. We are still waiting for them. If we receive them, we shall find them. Niwankubadde pulezidenti yali agira abeebyokwerinda okutunula mu nsonga z'abalwadde abeera batambuzibwa RDC Mwesi gy'ategeeza nti si bakkiriza kiduka kyonna kubanga bangi kati beerimbiku ku balwadde batambuza COVID-19. I want to assure everybody that is coming from wherever you will be coming from to enter Mbarara district will be very complicated. Wakati mu kwerwa nakolwa boogedde oluzungu lw'ebitege okunnyonnyola RDC ne boogera Oluswayiri nga bangi baponozi ne badda gye bava wadde nga amagye ne poliisi obudde bali ne battira ku liiso ne bayitawo mu kimpowooze. Sanga, I'm going to get my own tire, my car is there stacking, so that I wanted, mimi nataka ndio ni mpira kutoa ndio ni rim kurudia pale Mbarara. Damba Wizil yakusakidde Guleno ku Bwakabaka TV.